Olutalo lwetwogerako olwakamala ennaku omukaaga mubaddemu okweraga essajja nga buli ludda lwolesa ebyokulwanyisa ebya kika ekya waggulu ebyakozesebwa okuva ku lw'omukaaga. Tusiigire ku kifaananyi ky'ebyokulwanyisa nga tutandika ne Iran. Iran ekozesezza ebyokulwanyisa ebyebika ebyenjawulo mu nnaku zino omukaaga. Ebimu ku byokulwanyisa ebirabiddwako mu lwatu mulimu short range ballistic missiles, bikompola naye nga tebigenda wala nnyo, bitambula kilomita 15 okutuuka ku 8. Kitegeeza nti bino ebyeyambisa ng'esindika ebikompola mu bifo ebitali bya wala nnyo. Kakati missiles ezo ennyimpi zirimu ebika ebyenjawulo. Mulimu Zolfaga, Kayam 1, nemberamu Shahab 1, Shahab 2. Ebikompole by'ekika kino ne mu January wa 2020 twalabako Iran ng'ebikozesa okusindika ebikompola mu ggwanga erya Iraq ku airbase eya Al Assad. Ku mulundi ogwo Iran yali yeesasuliza ku America olw'obulumbaganya America bwe yakola obwa drone ne batemula Major General Qasem Soleimani eyali omuduumizi wa Iran. Ekozesezza ebyokulwanyisa ebyebika ebyenjawulo mu nnaku zino omukaaga. Ebimu ku byokulwanyisa ebirabiddwako mu lwatu mulimu short range ballistic missiles, bikompola naye nga tebigenda wala nnyo, bitambula kilomita 15 okutuuka ku 8. Kitegeeza nti bino ebyeyambisa ng'esindika ebikompola mu bifo ebitali bya wala nnyo. Kakati missiles ezo ennyimpi zirimu ebika ebyenjawulo. Mulimu Zolfaga, Kayam 1, nemberamu Shahab 1, Shahab 2. Ebikompole by'ekika kino ne mu January wa 2020 twalabako Iran ng'ebikozesa okusindika ebikompola mu ggwanga erya Iraq ku airbase eya Al Assad. Ku mulundi ogwo Iran yali yeesasuliza ku America olw'obulumbaganya America bwe yakola obwa drone ne batemula Major General Qasem Soleimani eyali omuduumizi w'eggye erya Islamic Revolutionary Guard Corps. Jukira yali avudde Iran ng'agenze Iraq. Bw'atuuka ku kisaawa aba atambula mu luseregendo lw'emmotoka ne banne bonna be yali nabo America ne basindikira zi drone buli omu bonna ne bafa mu bulumbaganya obwo. Kati bw'afa Iran nayo nesindika ebikompola bino okuweereza oba okwesasuliza ku ggwanga erya America. So ne mu lutalo luno bino tubirabye kubanga jukira nti base za America nyingi Iran ze yakubye ziri mu mawanga agagiriraanye. Ate nkulaze nti ebikompole bitambula kilomita 15 ku 8. Ebikompole ebirala Iran byekozesezza ebyakalabwako muli ebya medium range missiles bibalirire mu kilomita 15 ku kilomita 20. Mulimu ebikompola Shahab 3, Emad, mulimu ekika ekya Gada 1, nemberamu ekika ekya Koramusha, nemberamu ebikompola eby'ekika ekya Sejil, nemberamu ebikompola kati ebyonkola nkaddeko ne waliwo n'ebipya bibagase ku ebyo naye nga byonna bigwa mu kiti ekya medium range. Mulimu Keiba Shekan, nemberamu ne Haji Kasim. Kino ekikompola tukijjukira nnyo Iran okukikozesa mu lutalo yalwana ne Isirayiri omwaka oguwedde. Ebikompola ebya Haji Kasim bingi byasobola okutuuka Isirayiri ne biyita ne ku defense system za Isirayiri ez'amaanyi. So ne mu lutalo luno Iran ebiyungudde kuba kati bino bisobola okutuuka kati bino ebya medium range bisobola n'okutuuka bulungi Isirayiri. Ampuliriza bino ebikompola byekozeseza ku Isirayiri, Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirates. Ekikompole kya Shahab 3 technology Iran bino byonna yebyekolera. Ni technology bamwewola ku missile y'ekika ekya Nodongo 1 eya North Korea.
bagyetegereza ne babaako bye bagyewolako bo ne bakola mu shahabu 3 kati yao kana ku shahabu 1 ne shahabu 2 jukira twazirabidde eri mu short range missiles kati mu medium mwina shahabu 3 gye bakopa ku Nodongo 1 eya North Korea. Emad missile gyenjogeddeko yasaba okululwa 2015 naye nga yemu ku missiles za Iran zekoze nga tezimala gakola nsobi bwe sindikibwa si kyangu kugiwugula okwawukana kuziri eza teknolojia omukaddeko. Missile ez'ekika ekya Gada ziva mu shahabu 3 jukira shahabu 3 tugirabye eva mu Nodongo 1 ya North Korea kakati ate ne mu shahabu 3 ne bajja mu Gada nga nayo bongedde buli kaseera balinyisa mutindo era ene ekimu ku kirala ekyenkizo kyerina nti nzibwa okuwugulwa defense systems ezensi gye babeera bagisindise. Iran era mu lutalo luno eyungudde ne cruise missiles mu bika ebyenjawulo omuli ekika ekya Suma, mulimu ya Ali, mulimu Hoveiza, mulimu Pave, mulimu Rad. Kati zino nazo zitambula ebbanga ddene ekyokulabirako nti Suma esobola okutambula kilomita 2,500. Iran era ekozesezza ne Shahid drones zetwogeddeko nti zino zitaasizza nnyo ne Russia mu lutalo lwayo ne Ukraine. Kakati Shahid zino era omu Iran yazeekolera ekisooka si nyangu radar systems zenso okuziraba kyokulabirako kyengendo okuwa nti bazisindise ne zitambula ebbanga erisoba mu kilomita 2,000 ne zigende Cyprus ze zireetedde ne Bungereza okusalawo okusitula amagye gatwale amata amalwanyi mu buvanjuba bw'eriyanja li Mediterranean okwerinda embeera endala eyinza okubaawo kuba ekyabadde Cyprus kyatiisizza Bungereza naye nga eno drone ya waka mu Iran yagyekolera etambula okutuuka ku kilomita 2,500 ate olw'okuba bagyekolera bagenda okutuuka okugifulumya nga bagisaasaanyirizaako sente ntono okwawukana kwezo ze bandibadde bagula ebweru nti drone eno emu ey'ekika ekya Shahid eri wakati wa $2,000 ne $3 eza Amerika okugikola so bwogerageranya ku drone z'endala yarayisiko so kigisobozesa okuzifulumya nga ziwerako era ezikozesezza nnyo mu nnaku zino 6 ez'olutalo kati bimu ku byokulwanyisa Iran byakayungula mu lutalo luno